But abadde munnamawulire akolera mu kitongole ki National Media Group ku mukutu gwa NTV kwabadde aweerereza amawulire ag'enjawulo agakwata ku by'obufuzi, ebyenfuna n'embeera z'abantu, era waafiiridde abadde yakava Hoima mu Bunyoro okufunayo amawulire ku mbeera z'abantu mu kitundu kino egenda okuva amafuta. Muhumuza enkya ya leero afiiridde mu Kabenje ku luguudo Ntebe Express Highway ku ssaawa 2 ez'okumakya bw'abadde avuga okugenda ku ssettendekero wa Nkumba gy'abadde asomera diguli ye mu by'amawulire, era okusinziira ku badduukirize emmotoka ya Muhumuza ebadde ewenyuka Buweewo wabula n'emuwabako negwa mu luwonko, era bagenze okumutuukako ng'amaze okussa ogw'enkomerero. So lwatuse wano nagenza olaba ng'omuntu akyalimu ng'amagulu geezingidde munda. So the first impression gye ndabye omutwe gwonna gwadde kuyiika, like the brain was coming out. Buli kimu nga yabya emergency nga bw'obimanyi, n'endaba nga tewali kyonna ekitimu yange, ne tumugjayo. Bwe twamaze omugjayo, so nenkola ki, nemusiba omutwe kubanga lwenamukute ku mutwe, omutwe gwonna, the whole skull yadde crushed, yadde molded nga egumba lidda wano eddala lidda wano. Abayizi n'abasomesa Muhumuza babadde adduka okusanga mu kibiina ku Nkumba University bamwogeddeko ng'abadde omuyizi omukkakkamu era gwe bagenda okusubwa ennyo. So she brought and showed us the photographs. Say, this is Edward, yes. This is him. And this appears he's dead. I checked my call. My 2 colleagues had called me. They had already gotten the information. So they're calling me to say, your student has died. Because I was supposed to meet them in the next class at 2. So your student has died. So it is a proof that the photographs we're seeing, he was the one and was dead. Abadde asaana okuva mu mawulire mu kaseera kano, naddala nga amawulire gatina okusomoozebwa kungi. Naddala nga nze mbadde musomesa koosi ya environmental journalism. Naddala nga eggwanga tulina okusomoozebwa mu coverage ya area ya environment. Nasembye okwogera ni Edward eggulo nga mugamba ku classes za leero, nga mugamba nze ndi ready nja kubaayo, ne kosi wako wange ali ready, n'angamba tamanyiye kuba emirimu gy'abadde mingi gy'akola. Omwogezi wa poliisi y'ebidduka Farida Nampiima akakasizza akabenje kano n'ategeeza nti Edward Muhumuza omugenzi kati abadde awenyuka Buweewo, emmotoka kwe kumuwabako. Police station yaffe y'Entebbe amakya ga leero ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwokusatu omwaka 2020 tuwandiisizza akabenje akafiiriddemu omuntu ku ssaawa 2:2 ez'okumakya mu kifo ekimanyibwa nga Mpala opposite Mpala Road Toll ku luguudo oluva e Kampala okudda Entebbe Express Highway. Akabenje kano kabadde mu mmotoka UBG 323 Espaso nga eno ebadde evugibwa omwami amanyiddwa nga Muhumuza Edward ng'ono wa myaka 32 abadde munnamawulire ng'akola ne NTV Uganda. Kiteeberezebwa nti emmotoka eremeredde omugoba waayo neva ku kkubo netomera signpost neyeefula emirundi egiwerako n'emuttirawo mbulaga. Ekiviiriddeko akabenje kano okugwawo kiteeberezebwa nti emmotoka eno abadde agivuga ndiima. Wabula tukyagenda mu maaso n'okunoonyereza kabenje kano era tujja kuba tubawo ebisingako kabenje kano obudde gye bweyongerayo mu maaso awo. Nga mugamba nze ndi ready nja kubaayo, ne kosi wako wange ali ready, n'angamba tamanyiye kuba emirimu gy'abadde mingi gy'akola. Whenever I could go to NTV, the first thing he would tell me was, Abu, you guys have failed to organize Uja as an association, and looks like those guys don't want us to organize the association. Why don't you just form another association? We are ready to join and push it forward. But what we always tell them, what I always told him, we need to move step by step. We don't need to rush. He wanted me to voice for him, yet I was busy. But I had always told him that you should start voicing Luganda so that, you do your things in time and leave. So I told him, I'm not going to voice for you. You go to the booth. Whatever you're going to voice is what we are going to take as a story. So he chose to go into the booth, and when he came out, he had a very good voice. Embeera mu field nga akuyambako nnyo. N'obeera ng'ekifaananyi nakyo otafunye nga Ronald kino kifunye
nga newe kyetaagisiza wamu ng'akwate wakiri kamera n'akola ki najja n'akyefirimingira okulaba nti tuddeyo bulungi ku ofiisi nga tulina nsobi. Omwogezi wa poliisi y'ebidduka Afiiridde Nampiima akakasa obulamu bwe butyo naye nga Edward Muwumuza afiiridde ku myaka emito ate ddala